era kikiseera kyeyayagala okumutuwa bwe yabandula akaggi naddala balina ebitone mu mpeemu eddakiika ntono nnyo mbabulire ekintu kuyimba kizibu nnyo alona mu biru wali abasobola okunjulira okufuuka omuntu bakutegeere nti gwe Dawudi Mugema abantu beekolanga ebintu bingi abantu okubamanya naye bw'otunuulira omuyimbi okubeera ow'amaanyi aba alina abantu baze yeegomba nga bwe mulaba nti Ronald Mayinja yakoppa omugenzi Eri Wamala batandika ogamba Mayinja mutabani wa Eri Wamala naye yayimbanga nga Eri Wamala mu bufunze Mugema yeegomba abayimbi ab'enjawulo ab'amaanyi ennyo mu Uganda bw'owuliriza eddoboozi lya Mugema mulimu okwagala okuyimbanga Misa Kisemakula ekyo mukikkiriziganya nange ate bw'ayimbanga Misa Kisemakula olwo aba agenda kuyimbanga Aluna mu biru neebaza Mukama Katonda ti Mugema tayimbyeko ku nnyimba nammwe mwennyini zezisobola kwogera temwali mubuliddeko naye nga bwe kyayogerwa nti Katonda bw'aba asazeewo tekubaako kujulira okusalawo kwa Katonda bwati Katonda bwakoze Mugema oli muganda waffe yonna gy'oli era tukyakulowooza tujja kukulowoozangako kubanga olese eddoboozi mu ggwanga ekyokubiri nze nga siniya promota ndabirawo nti ono omuyimbi oba eno hiiti egenda kukwatayo essaawa eno mmaze okukkiriza nti ffenna abazze wano okwerekera Mugema ne malayika muggulu zimwaniriza kakasanga Mugema agenda mu ggulu ekyo nkiraba bulungi ffe abakubi b'ebivvulu oba bazuukanga enswa enkuba bwe yatonnyanga ng'enswa mugenda kuzizuuka ekiro baaguyitanga mugano mu Luganda kaakati mu kufa kuno kwa Mugema enkuba etukubyeko Mugema abadde musajja w'amaanyi ate musajja wa mikisa enkuba ekedda ate n'ekya ekyo nakyo kiraga ti Mugema wa njawulo ekisembayo ngenda babuulira ku mukwano gwa Mugema ne Jenosali Musale abasinga obungi mubadde awo era nsanyusa ennyo abatesitesi mu lumbe luno temutaddeemu bintu bya byabufuzi munnabyabufuzi ajja n'akugamba ekintu ekituufu n'akirekawo n'ajja n'akubuulira ekikyamu gwe n'okkiriza nti no kyekyo wano we nsaba mbalabulire bannange abantu betukolagana nabo bayeekera omuntu eri omuyeekera muzibu nnyo tosobola kumutegeera kaaba omwana gwazaala omuyeekera agenda kugamba jangu otambule ne gundi gundi akutandikeko emboozi tulumbe tekako akakofiira ye yennyini agamba okulumba akuba essimu bannange mujje gundi ne gundi mukyamu bannange mbegayiridde abazadde mubuulire abaana bammwe eno ensi yabayeekera tekigenda kuvaawo omuyekera yeekengera n'ekisiikirize kye n'akyekengera awo bayite abayeekera awo sijja kugendawo nnyo kaakati Dawudi Mugema akwatagana atya ne Sali Musale waliwo omwami ali kalenda bamuyita Eva Bosa akuba baana ali luddawo nasanga Dawudi Mugema ku kalenda era mu kufa temubaamu nnyo bintu byakusanyuka ne Dawudi Mugema yatugamba tetwekubagiza kigambo kyengenda okwogera nsaba mukubira omugenzi Dawudi Mugema engalo ez'enjawulo n'akaluntu muwerekere Dawudi Mugema yayimirira n'angamba tone Sempijja otutte bakanyame wasale n'otwala abayimbi ab'amaanyi wasale gwe koodineeta w'abayimbi n'abategesi b'ebivvulu naye Sali Musale alina kyatamanyi tamanyi twali obapukaminga nti twali abayimbi abato abajja obuzi takimanyi twali abayimbi abagenda ne bayimba ne banyuka nga bamuwadde siringisa omutwalo gumu oba emitwalo ebiri nyamba ngenda sisinkana Sali Musale mubuulire obulumi bapukaminge bwe tulina bwena bimugamba ajja kukyusaamu amanye twali abayimbi abanene abayimbi abaddako n'abayimbi abato ekyo Dawudi Mugema bapukaminge mwenna yasooka okigamba Sali Musale era bwe nayimuka bwe nti ne mukolera appointment twasisinkana Gulu Barracks Amiri Sengendo omujulizi wange yaliwo Abuddu Mulasi bw'aba waali yaliwo
amazima ga Katonda mugulu David Mugema nga tatidde yayimira amaaso ga Sale n'amugamba jeno sente ozipokeza bali abanene naye naffe gye tuli. Tone Sempijja yatuwadde amagezi tuligestalinga association ey'ababukamingi era Mugema ye musajja asooka okuwandiisa ekibiina ky'abayimbi abajja obuzi eyali pulezidenti waabwe. Ekyo mukiwulire bulungi. Era Mugema n'agenda wasali Musereka asaba amuyambe waliwo studio y'ababukamingi. Ekyo nja kusaba Jeno Sale talina kukireka babukamingi abanoonyeza studio kul'eddoboozi lya Mugema. Ekyo nja kiremerako. Ekyokubiri n'agamba twagala tuleeka tulina kamera ezaffe biri ebintu bya bbeeyi abayimbi bayimba bulungi naye kibaletera okuyimba obubi obustudio bwe bagendemu nga bakookolebwa bukookolemi tukolere studio eyaffe babukamingi. Ekyo Mugema yakigamba Sale. Ekyokusatu n'amugamba tuwe ssente tewali bbaaka esobola kutuwola tuwe ssente tuteeke mu ssako yaffe twewolenga nga bwe tweterekera. Ajaluna mu biru akimanyi bulungi nnyo. Ajaluna Kasolo bawaali yewa Microfinance Support Center omubakwa omutuufu wali ludda bamulabe. Ajaluna Kasolo bino ebigambo mbikugamba. Salimu Sale yasindika Mugema mu Microfinance Support Center bamuwa $2.8 ezigenda okulaakulanya ba upcoming. Daudi Mugema afudde sente tazijjeeyo. Aluna Kasolo ova wano tunuulira nnyadidde mu bigere bya Daudi Mugema mubawe sente zikulaakulanya ba upcoming. Kyogedde mu kamera nga sikitya kubanga akimanyi teyazifuna. Kakati emirundi Jeno Salimu Sale gy'ayambye Mugema sigenda na kugyogerako. Okujjako Mukama Katonda ali waggulu n'ali wakati waffe ne Mugema eyabase wano yasobola okubabuulira. Jeno Sale Mugema alwadde era n'omukyalo omulala Mukama amusaasire mu hoteri mu guest house mwe yafiiridde eggulu. Omukyala gwe bayita Sanyu. Sanyu abakuba era wano bavudde eggulu babwe bali simanyi. Sanyu ali luddawa. Sanyu yasobola okubannyonnyola Salimu Sale ennyamba gy'ayambye Mugema ku guest house ye ng'ayitira naddala mu nze. Najja n'abantu abamulabirira ne banywa ne banywa oba bagenda Jeno Biru n'agireeta. Sanyu mujulizi. Bw'abamaliriza Sanyu ne bagireeta. Era batuvudde mu kamera Jeno Sale byayogera ebyeteyeera abeera mu kasirise. Yakwata essente n'aziwa Mugema ezisembyeyo. Mikwano gya Mugema mukimanyi bulungi ali akafuna ennyumba ebweyogerere. Akakasente akasembayo Jeno Salimu Sale ye yakamukwasa. Tone Sempijja nga mmanyi bulungi n'agange. Kaakati abadde yakatuuka ewuwe atobye n'ebizibu. Mukama Katonda bw'ati bw'asazeewo. Mulimu ebigambo bingi bye njagala mbikondeko mu bufunze birimu ffe mu bayimbi. Bwe kuddizaayo emabega Woman Katumba bwe yafa mu accident na Bingo bagamba Livingstone Kasozi yamuse. Era Kasozi bwe yafa bagamba abadde n'empalana ne basudda mu mezi z'omukiso. Amiri Sengenda abimanyi. Basudde bwe yafa bagamba mukadde waffe Sebatta ntino yatta basudde. Byonna mubiwulira bulungi. Naye amazima ga Katonda mugulu tukkirize ne maama wuuno waali muganda waffe bw'aba afudde Mukama bw'atyo bwe yamugerera. Okusalawo kwa Katonda tekubaako kujulira. Ate omuntu anaaba sereebu ffe mu nsi eya sereebu. Omuntu anaaba sereebu avaawo nga bukyali. Omuntu ow'amaanyi talinda kukadde bamusondere. Era mugenda mukiraba Nakeddubu yafiira ku myaka 37. Rediyo yafiira ku Ameka 35. Basudde yafiira ku 30. Kafeero fiiridde ku Ameka. Kaakati mwaba kyasigaddewo mumanye Katonda agenda balabisa. Omuntu omutuufu yeewugulawo tebakyamwagala ne bamuwegera gavana. Oyo sereebu. Kaakati akasembayo maama w'omugenzi. Saba oyimirireko Katonda maama w'omugenzi ali luddawa. Mbadde mbeera eggulu n'omu. Linda maama tuula. Kasaamu muganda waffe wali mulabi mwanyinafu. Imuka yimirira ssajja. Mutunuulire omukyalo oyo abadde atambula ne Mugema okuva wasooka paka wasemba. Abadde atambula ne Mugema okuva wasooka paka wasemba. Era buli kimu ekikwatagana ne Mugema ono akimanyi bulungi. Muganda waffe Adamu Mulwana olunaku lwe yafa
naye General Salim Saleh akamuterako miliyoni 175 tetwamanya bwe zaagenda. Adamu Mulwana era nkomplaininga bakonsala Sereta Adamu Mulwana kyakiremerako ne famire ziddaga mukumulaba. Daudi Mugema yabadde agenze wa Salim Saleh eggulu nga General Salim Saleh ye yamuyita n'amugamba bamala okusoma budget mpaamu wiikisi 2 okomewo eggulu nkuwa ssente oddeyo ettake bagende bakwekebejje balabe bw'otuusa oba obulwadde bwakomaawo. Yabadde agenze kunona ssente wa General Salim Saleh n'amugamba nkyali bize nindaako olwaleero waliwo abagenyi abali mu byemmwanyi abavudde Southern Sudan. Mpaamu ennaku 2 ngenda kuyita ojje nkwate ssente ezo nzikuwe. Maama nkikakasa Daudi Mugema afudde ssente zo Salim Saleh tannazimuwa. Era njagala gy'okwatagane ne senior coordinator eyatwala Mugema mu office ya regulation ya Saleh mbayambeko ssente ezo muzifune. Ebyekivulu kyategese ku papaazi ebategese ekyotera nzikiriza nga Hajaluna Mubiru waali, nzikiriza nga Mary Bata waali, Amiri Sengendo Kadongo Kambonanga webali bananga abayimbi mwenna abali wano nsaba muyimirireko Katonda nnyo muyimirire. Buli muyimbi ali awo musaba muyimirireko Hajalunako bw'osooka waggulu. Njagala tweteme ekigambo kino nti ddala kituufu tugenda kukola sho za Mugema tuzimalirize. Mwebale nnyo mwebale ddala mujje. Oyo producer waffe mulungi nnyo bamukwata ne Mugema yali akuba emuziki Mugema ng'ayimba ennyimba ezimulaga tinayeegase ku mugendo ogw'okuzoganya. Kyova waffe mwesa creation tuwagira wa Nuupu, tuwagira wa NRM, tuwagira munnabyabufuzi yenna asaba ng'ali mu kukulaakulanya abantu be. Fe tetuliiko ebyo tino bya nnabyabufuzi basebo ne banyama Hajaluna Mubiru atuuse. Wuno wano Haji ku lw'abayimbi banne bonna ngenda basaba busaba Mugema yali alaamye singa tumanyi teyabadde eggulu Mugema yali alaamye endongo evuge bamuyimbire bamusiibule mu ssanyu ku National Theatre. Naye twagenza okuva ku ya postmortem emmotoka zimuleete twatuuse leete tebasabye kumuyimbira naye abaabaddewo gakulembeddwa Hajaluna Mubiru baabadde ne Mugema mu mbeera yonna abayimba bayimba abajaleeti bajaleeti. Sebo Haji mu buwombeefu obw'ekitalo nga senior coordinator saba nkuwa microphone eno okkiriza nti abayimbi ogenda bakunga nange nga mpita mu office ya General Salim Saleh ekivulu tujja kiranga sinakindi tuyinza n'okusasula abantu bayingirire nga bwerere nga kyetwakole kapeeka. Mwebale nnyo mwebale ddala nze tone sembiji. Mwebale nnyo mukulu coordinator Sebo omutawafu omututumufu. Twali tusaba Abitex ojjeko wano Sebo Presidenti Abitex kyamukola yabayimbi banange bannabitole mazibu sagala kweyama besijja kukolaki nze nyambye Mugema nayamba Mugema nga tewali antumye buli mbeera yonna maama nze wonna oba oyagala kakadde njakkakuwa